simba mu mpulire ndana ejja kwa abantu aba atondekewo kanyima kajwa tulogedde ba step mother fe batuloga yabayina n'empale ze batujjako twakwa ntufuna n'abasajja ali ne tuwombera abasajja basobola okunda okusinga step mother ngati yankolako mama Tony talina bwatatuuka ebyana byonna biwotono nyimirira mwanyi ngokimanyi kisigo wantona kitegedde nti okujjonkera gwotasobola ne levenda munonyere boza mwe mwekana bwe muli emmere ebifuse ku maswaani awo mbeera ku kawote mwezuule oyimiriza obugulu obutenkana bwonna obutabalansi bweyambadde olubina olaba oyambala akabina n'osigala ng'oli bawolayi ne baba bakulandisa ki nga gwe bayisaako omulawo bamala kussa kulanda n'otunulira ayogera ku projekiti y'omuntu nga ye tasobola wadde okukola omuddala gw'entula wadde ogw'empafu mumanyi bizinesi z'abantu ezigudde nga zigudde lwa ttima ng'abantu bazikubye lwa ttima ng'oluusi yakola the same business ye nemulema eyiye ne tatunda business yo mimi 256 oba yalimbi lwaki mwe mwagikola bama mukimanyi yali atunda lwaki mwe mwagikola mwakola yaki mwamala biko ne bibalemerera mwalemu okusubula ebintu ebituufu byasubula bwe bayalimbi ng'ebintu bye tebikola mwe mwasubula byaki mubiguze baani mwatunulye nga bwe mwali nabye kano akamalibu kano bannange kano kabadde bakombera bakazi bannaako kano nga koogera ani yamanyi oluntu olwo bannange nga lulinga empale ya G-string olwo olukazi lwalinga empale nze ne ate mwe mwenna abavuma Sefuko munkwasa n'ennaku mumanyi lwaki I stand with Sefuko abantu bangi bansanga ne beewuunya lwaki I stand with Sefuko yes buli muntu aliko ekirungi n'ekirungi mwe bukola mmwe ani yali abamanyi bukolwa mmwe ani yali mwenna mulinga oluwuzi lwa G-string ani yali abamanyi ne success ze muliko nakati n'okutuuka we muli mukisa gwa Sefuko amala kubakyawa singa tamala kubakyawa nga mwogera gye muli maybe twandika menti bituufu lwaki amala kubakoowa kana akogera kalinga empale ya G-string kana akakolwa akabi akegana n'abaana baako wamala yakakugoba emirundi ejja yagoba dda n'ovaayo bw'aba tazina waddayo okukola ki era gwe wamunoonya nga batafumita waddayo okukola ki kukomba wamuddira kukola ki ebimu ku bituusiba ku basajja kubanga akufumita bulungi akuwa love emala akuwa sex akuwa emirembe akutuusa ku ntiko ebimu bintu ebiwa emirembe mu bulamu ye sex kiriza obagana ne wono okola ki ebintu ebikyasinza okuwa emirembe mu bulamu ye sex ebintu ebirefreshing obulamu ye sex olaba emmotoka just ekyuma bakikola service omuntu service ebeera sex muntu ne baganda bafirako bagenda kunva wano baganda bafa bali bwegwanga bakola naddala bakadama bali mbiyumba bwatafunye baba kumutikulamu kumutwala mu saketi awo baba n'obusungu bungi babeera bayomba baba beekyawa bala batuuka n'okuvuma bakazi baba do you know why maybe nga yamuwuliriza ekiro n'awulira ku Ringtone yeye kenyini aluddewo okwegatta bagenda kunva wano nkimanyi naye nga that is fact mwayo temwagala mazima tali mu bulamu kintu kitowolola era bwalaba ng'omuntu ng'anyirira ng'omanya aliko amufukirira Sefuko yafukirira obuntu obwo bwagaana okunyirira bwonna naye bwamuggyako omukisa kubanga bonna n'okumanya n'okufuna ekyokulya omukisa bagujja ku Sefuko why lwaki appreciating a Sefuko first appreciate that young boy nti bayita mu public n'abane platform ze mwogererako n'okubanga tugezaako okwamanya wadde omuntu akukako kamanya olaba akakolwa akalinga omulandira gwa B naawe oyogera ku Sefuko muganya okusimakana n'oku appreciating abantu nze mumanyi lwaki nze sibuuza minisita Kisemakula nga nyimiridde muzeeyi Jeffrey utasimubuuza nga nyimiridde even mayinja oyo kyansondaga mama wange kikakatako okumanya buli mwezi wali akasawo kasukali kagenzeeyo waliyo omuceere ogugenzeeyo Christmas ndate nyama nga itanalya because balina gye batujja mu appreciating ku bantu muleme kubogerangako bibyo katali muntu atukiridde oyaga atugama wabere mumwadde ne Sefuko temuna bye mumukozemu temulina bye mumukoze bano yakutwala Dubai wa basente bwe bubi bwe bukolwa bwe butazaala bwe butana kiddako emyaka Sefuko gy'abafumitidde n'atuuka n'okubetamu wadde omuko okonyayo akabuto kazimbemu wona munonyako platform bogenda kuyimba kigwe kayimbanga kalina eminyiramo kamu oyimbe ki bannange ze n'abasajja bazina naye kali akantu kalina olusa olugulu katekwa kwa kanyogoga nga mayiti kalina otugulu wetu tutulinga oluwuzi lwa G-string otugulu otusambi obannanga tekagane kambala obuntu omanye enswera bannanga obuntu buli bubi musoke mu appreciating nga ku bantu mami 256 gwoyogerako yatuuka n'okukyusa obulamu wosula n'akyusa obulamu bwo n'akufunira emmotoka n'akola ki n'ofuna mukazi munno wano nga akomberera kati otubulya Sefuko tukola tutya gwe omukazi ali akunuuna amanyuma nga tomwogerako eyakutwala
Mwena muli abo watono biwo wongole. Misoto ja gwanga Uganda ebisirani. Omanye bisirani. Mwataka kufana amalalo gamwe gabula mabisirani mu. Ninge bikolondolo. Eguddu gava gwe gubi. Yafuna ekisajja nakyo kibi kizibu. Batu wesibye ko tebanyuma kulaba. Nzero embisanga mi blocking. Byonna biringa agawuka. Chia ne kyambala ebistoki sine bisapato mbokizina bone bipatula banange okwetuna nako nokubonyabonya mukyusiza style nyingi naye kubonyabonya ayina ekisajja banange kiringa kimawobe oba bisajja mote muine families nolaba omuntu ngo yateeka okusala kusomidwa mujja kutula banyama na abadde yetondera bitoilet bye mu mirembe yagenda kakasanga bwayina omutabani ate tayina omutabani ate omutabani yanedde mu bitoyi byonna biwunya amazi ne bwokigula kiwunya bini kiwunya eminyo n'obutawona yali yakesamba ddakana nga bakegaana oli adda wali mwembozi mukati na wasabu misoni oba naye yabulidde luddawa temwina na lukusa luddamu kutunula bantu wadde okwogeramu mulaba ensi webonyabonya omusajja akafere agamba nti ensi ng'etawanganye eno era mpawo wali ddembe wano singa nze newunya n'abaana babalangisa kubanga nennyina abadde tamulangisa abadde yakatandika n'okumuzza mu batu naye nosanga omuntu ng'amusibeko mbwalanga bizinesi egyo emizimu gyaleeta nga nkugulako ng'oyakulagira bizinesi omukombi w'amatako omuli w'amazi nennyina ayita mulangisa ng'akimanyi nti yazaala ekikolimu omwana akomba eminiu omwana aleka yakomba n'ogwa nnyina tuli kukomba ekyasula oboto kiraba kwegesa mu kabaka bajjo mpuliriza kabaka byafe Namibia Kyagulanyi agenda kukungubiriza kabaka w'Embali nga kabaka bali mu kumusabira ekino kinyiza Mengo nkolaga ne Mengo wadde mujinyanya wadde Mengo mbi naye nabye yitamu ebijinyiga kabaka badde mulwadde kabaka wabanja kabaka koma wako miyewo baganze omusabira bogenza kukyamukiriza kabaka w'Embali ovudo kabana bavumye kabaka lina bagereko okuva ku macha tovude ko yango omukulembeze bamuvumanga bayambalanga n'obukofiira embera Kyagulanyi kati bagambye abanupu tuboyikotinge soko mpulirize bagambye abanupu mwenna tuboyikotinge enkuka gwe ngomukulembeze ovaina ekiwandiiko nogamba nze ng'omukulembeze wa Uganda ddako sikiriziganya muntu yenna akola ekintu kyonna kityobola Mengo nteekawo ekiwandiiko nga Kyagulanyi n'osayiningako omukono nga mutwe ayagala Buganda bwakola naye kati bali mu kkuba nkuuka bakuba CBS tebamanyi tebagyongera maanyi gwe wakka Obuganda buzaale guli musaayi Museveni ali bulekawo Kyagulanyi ali bulekawo ne Mutebi ali bulekawo Buganda bulisigalawo ne Mengo eyo. That's why same tribe tebasobola kuvuga Museveni ali mugezi Museveni ogana okuleeta omugabe ompulya bulungi yalaba nga tasobola kuvuga namira kabaka Kyagulanyi kyaliko tasobola kubona abantu baganda babiri nga bonna bakulembeze ebimu ko byemesa Kyagulanyi okufuka president muganda tasobola kuvuna namira Mutebi ate Mutebi is God made ebitwala webyo nze professor nti omuganda n'omuganda mwene kati kabaka yakabya amaziga tali muganda ngoli yakakitayo kati Mutebi asobola kutaka amaziga nga yalwe mwana afukamide kontana yobote kati uja kufuka gamba alese bumu si batu bakulu bumu budget national unity plan si national mpuliriza si kufukamira ku malalo Kyagulanyi badi yakola partnership ne bakena Kyagulanyi tabakena ne bagenda bakola lale we eno nagende guru nakola lale Kyagulanyi badi yakunonja daba chifu yali badi yakola dekati n'abantu abamubuze guru abalabi abakyetwa basobola kwagala Kyagulanyi abakyoli bali olaba kampuyigize kino kintu kimochi tegere wako kati ndi mukusomesa abakyoli abantu abanozana bategeera nnyo abakyoli bagala muntu alina principles abakyoli basobola bazanyira ku mutwe tintude ku malalo mu njagali etero kisoboka nabalaba omuntu aliriyo n'omuntu abazanyira ku mutwe abakyoli babakolera ko kyabufuzi those people are very bright bakutunya engeri gye wootwalamu biki byobakoledde biki byoyogera abakyoli bagala principles abo abalango bagezi that's why basobola kulonda nabbosa mu parliament babaleta substance baleta omuntu ng'azitowa ava mu yesu gwensomesa wako nekasomese naga bikise sati buto jira babira abantu babirabireke babihutiriza kati abakyoli abo tosobola kubagwira bugwizi bote munfuka mde kontana yobote munjagala bamuchina buchayi because bagala omuntu abalumirirwa singa Kyagulanyi yakola da principles nabagamba ndaba oli mukyoli nze mbamanyi tribalism mundaba bano wako ngenda kubakolera ngenda kukuzana ko pasenge konye byajjawo mundaba ngenda goba abalalo ku mataka mundaba nagina nakola emikolo ne kabaka wabo bati okobeka ku ntanda tekisi kikomyawo obumu ate abafuta bakolagana abalalo kati Kyagulanyi yatutte ebisirani by'obote obote yafa bamukolo midenzo obote njagala nyakena njagala nnyo obote amengi naye tosobola kunkakanga nze kimanyi obote kyakola kabaka nengera netulakuntana nze ndi muganda owaddala gwe gundi kyova nagamba nti bano abatali baganda bebeefuna bufenga owulira nga omuntu agamba nze ng'omuganda nze otaba muganda kati zinawulidde nga nange nkabya amazigo okunoka ku ntana y'obote yatta kabaka wange taata wa Muteesa Mutebi ali ku ntebe nogenda osinza amalalo ge that is a bulanda omwana aloba omwana oyo eddogo gyeriri wako ngebula omwezi gumu kulonda kutuuke nogenda okola bulanda okimanyi bana tuli bagana okuyisa omulambo gw'obote wano mu Buganda ne Museveni kati kankuyigiriza leero kakikuyigiriza oyige manyi wako njagala oyige politics Godfather w'obote mu byobufuzi ye Museveni ompulya bulungi
ne bali bakomyawo mulambo gobote Museveni nga president Godfather yamigiriza byofuzi yakano muyisa mu Kampala ne bekala kasina bagano kola Museveni kyakole kyamagezi bwe yakomya emitima Museveni yakomya emitima jabalamu yakwata omwana obote n'amwacha amuwa n'akwata minisita n'amwacha amuwa omuntu omugezi neka tayekusiza ku taatawe era Museveni abera mu kamera afuma obote ana mobote bwe yasanya wo Buganda ze otegeka kugamba naye nga tena abaana bakola ki kati Museveni alina omukwano n'abalango nti mugezi Museveni alina talent ya politics okusinga Kyagulanyi politics is a talent sikola kabampane kati Kyagulanyi singa badagala balugwala bakomye okusinga twagenda yodda nitukola partnership ne bawasayo n'abakazi n'akolanga ne birthday Kyagulanyi de birthday n'agitwala eggulu n'agamba ze president wa mwembaga bu de birthday n'akola emikolo ne ba chief ekyo kisiba okugenda ku ntana y'obote kati Kyagulanyi kati omuntu azagobera Kyagulanyi ku nsonga za Buganda okuva ku ttaka ly'Ebusambala ogenda okungiriza kabaka w'Abageso n'oleka owa Buganda ng'alina emikolo n'ojja n'ovuma CBS mu kamera abaana bo tebavuma enkuuka n'otovayo ku kyogero n'ogera kati abantu abategera bagamba ono omwana yajja kusanyawo Buganda bwe mbyogera nga mugamba bajje mubi naye nze munange nkolera abantu wakku tosobola kati Abaganda abatuufu basuze kati ate Abaganda bakolima era ojja kulaba ebizibu Kyagulanyi byagenda okufuna after election ogenda kulaba omuganda asirika nze ndi muganda omuganda osobola okumuvuma n'asirika kubanga Kyagulanyi agenda okumanya nti Mengo yamugaso okusinga bino propaganda bya social media yandibadde atayagala nnyo Mengo yandibadde akola kintu kintu kubanga mu bantu bonna deciding okufuga wano waka Catholic Church tugizanyirangako tosajiranga ku Mengo ompulira bulungi enkugamba kakati Kyagulanyi tegedde nti social media ne Mengo njagala ki n'akwata bulungi Mengo tosobola kubanga oyagala nti neno mu butalo bwa CBS Kyagulanyi saazo yandibadde focused ku Museveni ati yandibadde awaana nnyo ne Kabaka yandibadde awaana nnyo ne Mengo yandibadde awaana nnyo Catholic Church naye yakola byakiyita mutamanyi politics era muntu gwensasira kati ye muntu yesiga Kyagulanyi tyagenda kujjako Museveni bw'otobaako kirwadde ku bongo baba akuloga buli muntu alaba struggle mu Bobi Wine tyagenda kujjako Museveni kuzina ensobi ze bakola kitegeeza gwe kenyinya amuwagira gwe yeetaaga okutwala mu ddwaliro tosobola Museveni ku mmundu ze yalina bamba bazi ku ssente ze balina beesiga Kabaka ne bamuwa Museveni kati awa Kabaka ekitiibwa Museveni tayagala kati kakubulire n'okakiro kakiga Museveni tayagala Baganda naye atutyakolwa amaanyi gaffe Museveni amanyi abamwagala kati Kyagulanyi badde ategeera abamwagala nti yantegedde nti Buganda yenjagala kanjiyise Museveni abalugwala bamwagala bakolera ebirungi Museveni abalango bamwagala bakolera ebirungi kyobala nga bawowinyi ddolo n'abawamawo kati Museveni faatwala naye atutyako maanyi gaffe kubanga Museveni amanyi jajja obululu nti mbujja mu Northern Region ne mbujja mu Western ki kati Kyagulanyi ndibadde akwata bulungi nnyo Abasoga n'Abaganda otegedde bulungi wano tiyandinyiziza Omuganda n'omu yandibadde omuntu omu Buganda kubanga amaanyi ga Kyagulanyi gali mu Buganda na Busoga eri gye yeesiba tebasobola mwagala era ekyokubiri kubanga Abaganda bonna muli kimu ompira wako Museveni tasobola kuwangula ate ekyo Kyagulanyi kakimanye talifuna koota ya mpeka y'amaanyi Kabaka ye muntu asobola ogamba Abaganda netubekalakasa Kyagulanyi bwalikola atya tasobola kulagira muntu yena nagenda ku street Kabaka agamaanyi Katonda yagamu agamaanyi Katonda yagagaba wako era omuntu yena yaliba Kyagulanyi wamulaba wakyo yamulimba mbu alina amaanyi okusinga Kabaka ndayira akakati omuntu yeka asobola okuleeta revolution bamuyita Kabaka kyovanga Museveni nze nina nekirowoozo ekiraba this is my thinking byange bajjo nze ndi professor byafuzi omuntu yeka asobola okugamba Kabaka nagamba genda ekyo ekipiira nkyoki Kabaka nagamba genda bakuba essasi ngina lisi ku Kyagulanyi kisegera temu nabyabufuzi kuba banafuzi manyi bakalina not tribe Kabaka wange bangamba nkikola Kabaka yalina amaanyi go kama zaale era nga nakula amaanyi ga Katonda ati nupe manyira Kabaka kati ogala kola nupe ngendo okwera mu gokusatu ogala kusigeza ati mutu yalike ekyenjawulo ne proof eraga nti nupe manyira Kabaka ogenze webase ku ntana y'obote obokoze eki okubya CBS radio ya Kabaka obokoze national unity platform national bitegeza Kabaka ku malaalo oli musiru kala yali yabase ku ntana ya Mutesa Mutesa talina malaalo nga yo Muganda yibaka kodi ku malaalo ga Mutesa yabaka kodi ku malaalo ga Kabaka Mwanga mbuliza yasotandikira wano agenda yabaka ku malaalo ga Mutesa tasobola kubanga oli president ganti ze ndi muna Uganda oli si muna Uganda that is a tribal statement nchikudamu tribalism tayina kyegenda tali muntu alina tribalism mukamwa asobola kufuga nokola ekisembayo okuba ekyobusiru ate ojja n'olwana ne tribe yo yennyini intermarriages ontu akyali Muganda mutuufu wantu akyali Munyarwanda mutuufu tewali Mukalomojo mutuufu fena twafuuka omuntu omu ompulira bulungi so papa okyamukaki bugende bwange nzingana mu pepa otegera bulungi kino kyenjagala okubagamba mwenna ebigwagwa bya Nuupu mwesonyiwa tribalism nkiddamu ebigwagwa bya Nuupu bino ebira ku social media Kyagulanyi bakama be ba social media ate ze bakama bange bantu abategeera nagambe mbadde omugezi omu kati sobola kukola kintu kireta Kabaka maziga ku mutima bwabanga omuntu yatakitawo oyinza obutakaba jakwirayo mu break ati mpuliza bye nkugamba bwengenda wiiki ejo oyinza obutadda kubanga this is a program sponsored oyinza obutadda oyinza obutadda mbadde mugamba kati mmaliriza tomuteekako kati Kyagulanyi njagala amanye nti yakoze amawemukirano nze njagala nnyo Bakena njagala nnyo abalugwala ne tulina ebintu bye tulina okuuma ekonebeza obeera sensitive nkulazo example ya Museveni tasobola kutiitibya obote mu public ate ng'obote yaleeta Museveni ate ng'obote ne Museveni amanyi biki obote bye yakola Abaganda kakati gweoyagala ntebe ate oli mukusa kitegeeza bono bawakalinya ku ntebe booti ojja kubaaninga Obwakabaka bawakalinya ku ntebe booti kubanga bw'oba mulabe wange sikolagana balabe bo bino njagala tubisomesa abantu wako nze am advocating for every tribe sikiriza era nze mu Uganda singa government eno yali etegeera yandibadde ngempa n'omusaala
nze kuba siwala na munyarwanda siwala na munyanko nze kalwanyisa tribalism mu Uganda nze akola kamuntu ataka kubibizi bya nupu ebyo bivuma abanyarwanda nemberera wa abanyarwanda teka lwaki kabyo bivuma lwaki byo bivuma abantu mu lwaki nupu bivuma omuntu yenna aleta tribalism mbizi nkidamu omuntu asosola munyarwanda mbizi omuntu asosola munyanko mbizi omuntu asosola munango mbizi omuntu asosola omusoga mbizi omuntu asosola omuganda mbizi omuntu amugezi ye muntu atalina tribalism bwe vaawo ogende this is my program and I'm here to educate the nation. Tribalism is bad. Nagambe ubongo tebuso kyaza muntu ngaza ategeera bigaya musabulazo era njagala wike jamo pepulizeto omulala njagala omuntu bali ku mutendo gwo kutegeera ng'omuntu yasomba nga byayogera abikola kyabitegeera bintu bitegeera wongo buli wansi kubanga nze nkola research ndabanga omuntu alwanyisa tribalism ng'obudde bukyali abantu bajja kutingana kata tate kyasobola kwagula munyarwanda na muganda ekikulu si kubeera muganda ekikulu si kubeera munyarwanda ekikulu kukola kintu kituufu kigasa ggwanga ffenna kale katufuke bannayuganda omunyarwanda n'omuganda n'omusoga muyige okwefutundanga bannayuganda baali wabagamba mbaleeta unity mambuka si unity obusiru nkiddamu kyawulanya yakoze kyakola kya busiru sigaye badyaga anti nze mbyogera byenjogera si byasanyuka si bya busoga byange mpuliriza ati byenjogera byange tosobola kukola kikolwa ompulira bulungi nga tekireetawo tribalism okola ng'ekikola nga kigatta abalango n'abaganda kireeta tribalism nti abaganda abawala n'oboti obajukiza ebikola bye bakola naye singa batyaga tribalism ebeewo yandibadde ngambi yagenda dda mambuka n'abayambako okugoba abalaalo n'abeera ne bakabaka kiifu baabwe n'akola emikolo birthday ng'azikuliza mambuka sigala yali aga babere lumu n'akola intermarriage Kampala Solomon yandiwasiza mulango ekimanyi tokola ekintu ekituufu sikobaka ku balaalo naye gye nganza omusajja w'omwoyo abafuna abalamu tebakwatagana togenda nga kuntana y'omufu luswa luwemba yagenda kuntana ya segurinya ekyamuswera ekizimbe kyabwe ko bakakuntana y'oboti ekyasula luswa luwemba ko bakakuntana ya segurinya omuntu bwafa abantu mubongo nti yagire teka ebifaananyi omuntu bwafa batakyali mukwano gwo nzemba omusajja omulokole nzemba omusajja yagikoze kyagezi ng'agikwatako n'agikubira saluti oba osinziza emizimu fe Yesu Kristo agamba abafu bafa omuntu abatakyalina mugaso oboti takyalina mugaso bajjo we tojja ku abafu tebabasinza basinza Katonda yali kusinza noganda wewe kakuntanda tekako fulaga n'okuba saluti osinziza omuzimu kati nganza ow'omwoyo ndaba nga waliwo ekisiraani awo yajjeeyo ekisiraani ky'oboti kigenda mutambulirako fe mukama wafe ne waba taata wange yafa sobola genda kuntana ye nengisinza nsinza omuntu omukatonda tebasinza mizimu tebawa abafu tribute esebe batyo osinza tuba mizimu kankuyigiriza nayo ndi mukama katonda wabujja amanyi bwemuwagira amanyi abantu basirube nakalaba mu nsembe abawagizi ba nupu n'abaso n'ab'enyalemu kati singa bwe nkuba ebyenyalemu nga binyiigira bwe ngamba ebya nupu nga binyiigira bye ngamba ebyaseno nga binyiiga tebakisembereza bafu amanyi yandikozaawo okuteeka ekutimuli ku ntaana si kibi naye okugenda ku ntaana buli lwenkwatako bwe nti bankola connection genda okwate ku ntaana ya mama olwa byonoolooto ati kugamba kati mbadde manyi yafa olwa byonoolooto nakino wakola kino kankikusibire omuntu bw'afa nga mwerabire mu bulamu tomujjangako omukisa ye byamulema naafe agenda kuwa ati omukisa kati konte bisijja ekireetamu ndi mu ngatto za kabaka omuntu eyakola taata wange byonna byeyakola n'omuwa ekitiibwa nga oli muganda nkaaba mutebyali mukaaba era ojja kulaba ekigenda okugwa mu buganda kabaka wanyiga waliwo ekigwawo ojja kutya bino mbyogedde ku TV kati kimaze kakati ekyabadde kikolwa kya busiru era Kyagulanyi aveeyo yetonde ku kikolwa kyabuzi ekyaveeyo yetondera abaganda kyemuva mulaba nti mbagamba nti democracy mu Uganda talibaawo nakino njagala kirage Kyagulanyi akabonero nti gyalaga ebintu bizibu era Kyagulanyi azuukuka ave mu ntalo za Buganda adde ku Museveni kubanga omusajja bawambye abantu tebabakkiriza nakwesimbawo akulaze kala egenda okujja mu kalulu akali olugino Anita Amongo kintu kiwakoze kibi tekiri democratic kabe Museveni tasobola kukikola kuba Museveni bamuvuganya akuwa ssente n'okola ki kwa nawulidde omwana nga aleta voice note nti bampambye bankutte that was very bad act era omuntu yenna a celebrity full of this century ye muntu agenda mu kalulu ka Museveni tosobola gana abantu kwesimbako statement yali tamaguzi naye tosobola gana abantu kwesimbako akalulu kali mwerangirire nti muwangudde nsibinsima mbagamba nti bakwate sente ezo baziwa abanaku kibi nnyo ekisana busaadi ogabana abantu okwesimba ku bannaabo kibi nno ekintu ekyo kiraba naye kiki nkyovulaba nti akalulu ka Museveni nze siriddamu kuwagira Museveni wako bwe nipagiranga Museveni mukama nsuula eddalu kuba sobola kulaba bikola bwe bityo ate nesigala nga naye kakati you are suffocating the people okulonda mu kujjawo batamagala babavuganya abali opposite kakati nekirala they are suffocating
let there be democracy. Okuna muteka okwachika mmanyo de mwagala obuyinza. Mwefule ba dictator teri agenda banenya. Bana Uganda mbasomesa bakuza baje akoze ki? Nsomesa nseno neti government no government imbi. Oshika buli kugamba. Kubanga ekisoka yekweka mu democracy. Kati abana tubakiriza kwesimbawo. Omawambi. Obatulugunyiza kati kulunda kulunda makuchi. But of course abantu banominate ze bacho. Nina tono. No kutaweza baka bibiri banirobide. Teweza na baka editanya ina baka ngachinana. Nzanya sasa abantu bali musitwango. Na bali kuma na Bobi Wine still. Tikulanga ebifo bene baba bali kutekaya baka katumira kwangula mcha Museveni. Bajo. They don't know what to outshine this regime. Tukubera unity. Soko politics. Nsaba Kyagulanyi no program kimanyo jagira. Ayi tulikwenda kuisa iwe. Nsaba Kyagulanyi. Yiganti jola gaba na basajja bakambu nnyo ku buyinza. Vamo butalo bwa social media. Vamo butalo bwa Buganda twegatte. Bajo osobola kukola ki? Nze kati nimpangira Lubongoya. Nze ngenda gwane Lubongoya. Ngenda gwane Zahale Machindi. Ngenda gwana ngenda gwane Semuji. Bobi Wine yakomende Masaka aliyo Masaka kwa mawo. Ano yokira binjo budde ninabuto. Eyo goma waile ka goma taile ku wanupu atenga nuputine ya musiki. In fact yalumiza te electoral commission. Mwanga kakati ne Bobi Wine kumusinga twamugamba nga tukolere electoral reform n'agaana. Ogero kya mukalu ko musinga tulina bifo byo musuza. Ogero kya mukalu ko musinga tokyusiza amateeka ga kulonda. Eka 10 yona waba ya Uganda yonna kino kye kisenge kyabonye bagendo muwa babaka 3 oba 2. Bamuwa buwe. Museveni yagaba. Abantu balonda. Kakati mpuliza kulonda tukuyina makulu Uganda kulonda ye Museveni. Obona tokimanyi? Abantu balonda. Nawe nja kuvuma. Museveni ke kalulu. Teri muntu alonda. Museveni gwayagala ayitemu yayita. Nawe ife kali Museveni nalonda. Yebya bogena. Ekyo tikitufu. Gotaba kataba nga ko muntu. Na wangule emisana balangirira omulala ekiro. Bakuzalawo. Zibansala mukono. Kankubuza. Tombuza bya kisiru. Tulaba ko muntu gobalangirira emisana na wangule ne balangirira omulala ekiro. Tebagana ko bulunkulonda bwa kisona Kampala. Tebabigana ngako. Gosologera mu electoral process y'omusajja sono gato bulubuganya okulonda. Akaluka Museveni kamuyamba kufuna buyambi mu bazungu. Era omuntu ateka tulina kubanga bajombo li Newton. Nze njagala muntu ngenda kwegata ku muntu aliyeta movement gateri muna bya kulonda. Tibuli walugudo nga lwafa twekalaka solo lugudo. Buli badwali twekalaka solo edwali. Mu mateeka okukalakasa mpuliza mu mateeka. Constitution power belongs to the people. Like peaceful demonstration is allowed. I'm not inciting. Kugambi I will participate myself. Obali bawo muntu nga yagala lugudo. Sigenda kwekalakasa kalulu. Ona abakugoberera iwe ng'omuntu. Ati mpuliza ati ngambe nze muntu yenna ali bayagala dwaliro nja kwemwega tako twekalakasa. Omuntu yenna wali bayagala lugudo nja kumwega tako twekalakasa. Nesigenda kwekalakasa muntu mbu bamubya kalulu. Ekyo siri kiberamu. Kubanga omuntu kwekalakasa agenda mu parliament afune million 2. Gwe masikini osigane ng'okola ki? Damoto kadonka. Bali mukusiba bana nakubata nga bakwalira bino bigenda bigajje embuto mu parliament. Zenjagala omuntu agenda okuleta revolution. Nga tugenda kujawo police za Museveni embi. Nga tugenda kujawo bad governance. Nga tugenda kujawo corruption. Nga tugenda kujawo institution nja kwekalakasa. Nebo ne kalakasa tebabya kaluka wako. Nze mpakakasa ogenda ofuna sente mu parliament. Nze bajjo. Wako abantu wako. Ndi ku university abana banja batalina tuition. Wano wetagawo omukulembeze agenda okumanya ennaku eruma abaana. Wetagawo omukulembeze agenda okumanya ennaku eruma abana Uganda. Wako loli manyi obwavu obuluma abanaku ogenda okuchawa ense. Aboli kwogera ku bamaze okunominating. Ati bebamanyi bagenda mu business okulonda business. This time by independent bagenda kuba banja okusinga ebina by'obufuzi. Abantu basale kumulawo balonda busobozi. Kubanga abantu pe bade myaka 5 tebakoze abeni yale mutebakoze abe fudisi tebakoze ngo badde chimenti nandala mafabi ayina abantu kati Museveni akujja ko side ya nandala Museveni atute western atute northern na wana mu Buganda achato bakutwalawo waliwo nandala mafabi waliwo Bat Kasibanda akati utabinyumya ngugame nandala mafabi gwe nzikuna buzibu uguka buzibu ino uguka ndikubali abantu abantu bali basatu Kyagulanyi Museveni nandala tukatunyumisa mulala. Come on man. Era njagala nkubira kino ekintu this time abantu bagenda kulonda mu ticking ambulance ticking eni ali. Bagenda kulonda wako bakoledde ki? Andi gwe mbuza tategeera. Kati nze mbera ku TV. Mbera ku TV nimbaba nako Museveni tugenda mujjako. Kono strategy enfu. Nga mucha ine entalo za Bampuga, muine entalo za Buganda, muine entalo za Balukwago, opposition kanto muli mu struggle ya katogo kivandro, struggle y'obumba tutu je mu bulimu. Ngabula benso nyingi nga nsuka tezimanje zira kati mina direction. Abantu kati mwandi badde mwatula dda. Ne mugamba opposition tugenda kwevuganya. Babana kabaka tugenda kola bwetu tidu kwago tukwasise bendo lino gwe gulu dumira owekaja tuyunga dumya tebayina strategy nemu mbona wali wenchuka chuka bili mtagala kumbo chuka weriwa a professor at my caliber to follow stupid people like that a professor of my caliber kati mu January mujja kulangira Museveni azemu yeraiza Uganda bidemu nako kigambo kwera izobo liko anti ati kati gwenda bamulaize wanga enchuka yingira mu ebigwagwa bimanchi byagala bibiro kuvuma kuwemula tebina direction abena kuyabiruma ne bigunga ne bigwedda lumayino obwavu busule ddalu oba byagwa ddalu olino waba birimba byo byagalo je ku TV biga Museveni agenda kiki okoze kitola Museveni buno obusirusiru opposition butola Museveni nga ochasobola n'okudda n'ovuma abantu inako ng'ochasobola okudda mu petepeti wars
nti mpuga yali ebitano nti bade yanvumye ababaka Afrika mu bitano tebayina ene bagenda kuleta ababaka ne ba independent opposition bajja bajiwe yabo baka 25 bye bigenda okubaawo kati miti yana ogirabayo kati mpuga akoma tomufiridwa bwanika akoma tomufiridwa omuntu ayagala ekyuka kikoda mu butalo obuzibu bwakyuka ababate ekyuka bayina entalo nnyingi ezibetololeddeko tebana twaka utalo nere wa Museveni kati Museveni akuba kalipo tebanga wavu butuluma aganyino teka sente mu campaign wa Museveni yategene tayina compete niwe yanditayina mtwandi ate esizili yandi badde ngamba nera bofuna yo mpayo sente yekibi ya Museveni jese leka singa Museveni atende mu sente wako nakuwa no mpayo kubanga tikankule bya Museveni tayina competitor alize ochayagala se kankambe ekigambo kino wako sirabanga ko bantu bawumba tutu ngaba na Uganda kati wali abali serious ngaba Museveni agenda ngoli Museveni agenda nenga kirwanira zakagenda mu parliament omuntu anatola Museveni omwadede Museveni avako January chechi tugano kujja ko Museveni kati okumanya bina Uganda byawunga babilimba na campaign kati Museveni agenda mu January yagula data ko nabya majaga ita mu kibuga Museveni singa twamujjako da singa takuyigiza kino wako kankigambe mayo nagabe no program agita kamulali enjoko sebe agita kamulali singa twagala okujjako Museveni omuntu ajjako Museveni abana empisa tawemula tavuma asama bakulembeze beno n'ekitiibwa aba ayagala twetaaga omukulembeze mugatta bantu tayawula mu kibiina ky'ebyabufuzi tayawula mu ggwanga tayawula yagamba munamwena muli bange mujje kekabadde Museveni keyakola mu nsiko bwe yasanga bakayira ne banko nga yabavuma ye mulabe yali omubadde omuntu anajjako olaba jjajja Yuchuli God forbid Yuchuli yafata manyani amusi yakola abalabe bali kati opposition ya Uganda eringa jjajja Yuchuli ompulira nti bakoza abalabe bangi tebamanyani gwe wakuvuganya oba okyala nga badda ku nkuuka boba okyala nga badda kabaka boba okyala nga badda ku lukwago kugambye biringa ndi kibizunga buzuzu tebimanyi kituvuja byagala bana tebagala nkyuka kyuka bajja kukola sente osobola kubanga abaana basomera mu Amerika ng'olina ebyobugagga nogaa nti gavumenti eneeveeko omuntu agenda okujja gavumenti ye muntu atalina kyakulya ye muntu amanyi ennaku emuluma naye kati gana Uganda bagafuula capital gana Uganda ga capital buli masiiki najja toba njagala luzze ye abagamye nze kubayamba eruzi Uganda capital gana byabufuzi gana Uganda gawumba tutu bagaloga kati kiso osobola ekinyigira bajjo Luzi ya nominate osobola osanga ekinyigira bajjo ekigambo bajjo avuma kubanga bibabiroga omanya omuntu obwavu obukuluma ogw'eddalu obwavu bwasola bana Uganda eddalu tebiraba mufaanana mutuufu ngebyo bizunga Museveni agenda bimuntu kiki mukoze kikola Museveni ekikulaga ati omutuufu banyi because njogera mazima capital bana Uganda capital buli munaku buli muntu ayagala ozimba ennyumba ina kujja ku bana Uganda buli muntu ayagala ofuga emmotoka ina kulimba bana Uganda baate bamanyi kodi ezo birimbe limbe togenda kujja ko Museveni obirimbe limbe ogera kyabwe obo kumazi bite bifaayo bigamba tasobya bajja tasobya biko ga enaku yabisubira neka kati kambuza wako kali wako wadde sibu ategere nnyo wano laba omuntu ayi mubategere nnyo sikutekamu ngoyogera mutima go tugenda ayagala otegera wako kali wako otegera olaba omuntu ali serious mbayagala nchoka choka tewali munyagwa ndeka